We go to the elections knowing they will not announce me. And that's why now I announce myself. Omu ku baali bafuganyizaako ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga Dr. Kiiza Besigye era ono tosande kumwerabira mu nsonga y'okwagala okununula nnyaffe Uganda avuddeyo n'asaba abantu bonna okuvaayo okweyunga ku mugendo ogw'okweggyako abantu be bagamba nti bannakyemalira. Kyagambye nti buno buvunaanyizibwa wa buli muntu yenna okubaako ky'akola n'okusalawo kikyasaanidde okukola. Okusinziira ku ye agamba nti abantu bonna basaanidde okuba nga beenyigira mu lutalo luno. Mbeera eyo tulina kujjejjamu ey'okwenyooma ey'okumanya nti ffe abajja okwejja mu mbeera eno era nga njagala kubajjukiza nti abaali bafuzi b'amatwale wano nga bamaanyi nnyo nga bafuga ensi yonna si Uganda yokka. Abazungu ab'Abungereza bafuganga ensi yonna, teri empire eyayina amaanyi agasinga ag'Abazungu. Bajjajjaffe babawangula. Besigye okuvayo bw'ati asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kisinde ekya People's Government e Katonga. Ono asabe ebibiina ebiri ku mutendera gw'ensi yonna ebiwola ensimbi nnyaffe Uganda omuli ekya International Monetary Fund n'ebitongole ebirala okutunuulira nnyo ensimbi ze biwola nnyaffe Uganda anti ezimu ziba zitunuulidde okulinnyira eddembe ly'obuntu. Abasirikale bano bonna okututulugunya si zaffe oba tebazijja mu ffe, bazeewola ku lwaffe. Zonna neewole bagamba nti Uganda yezeewoze naye ze bakozesa kutulugunya bannayuganda, ze bakozeseza okugulirira akalulu babulooka bwe mubadde muwulira abagula obululu. Abawola tubakoowoola balekeraawo tusooke tuve mu bino, eggwanga lisooke liddeyo mu mikono gy'abantu n'enkola abantu gye baganyulwamu esobole kubeerawo. Era asabye ebitongole ebitaba amawanga agatali gamu omuli ekya East African Community n'ebirala okuvayo nabyo bisobole okuyambako bannayuganda okwenunula okwejja ku bakulembeze be balina. Kibakwatako era balina okubaako kye bakola. Ate tekikomaawo wokka, waliwo n'amateeka agakifuga, waliwo n'endagaano ezaakolebwa. Kati nga wano mu East Africa amawanga 5 agegattira mu East Africa gonna gavunaanibwa okulaba nti mu mawanga ago gonna temuli atulugunya bantu baffe. Bwe wabaawo atulugunya abantu baffe mu Tanzania kitukwatako okusituka. N'olwekyo tubakoowoola bukoozi okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe, baveeyo balage nti kino kikyamu era ne babeeko kye bakikolako. N'amawanga amalala magatte gonna. Newankubadde nga biri bwe biti naye era asabye n'abali ku ludda oluvuga gavumenti okwegatta okulaba nga basobola okutuukiriza ekigendero kye batunuulidde eky'okujja ku Mwami Museveni okusinga okweyawulayawula. Bino byonna nga biri bwe biti waliwo ensonga ekyabobbya bannayuganda emitwe, yeyo ensonga eya Plan B nga Dr. Kiiza Besigye yavaayo n'agirangirira, wabula ekyebuuzibwa yeeriwa. Non-cooperation with the regime. And there are a whole range of non-cooperation actions. I, for example, even told you one which people can do right away, withhold their food from their tormentor. Sabbiiti eno ekibiina ekivuga gavumenti ekya NUP kyadduukira mu mbuga z'amateeka nga kiwakanya obukulembeze bw'ekibiina kya NRM Mwami Dr. Museveni nti bwababbibwako era nti yali ateekeddwa okuwangula ye Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Besigye agambye nti enteekateeka eno si mbi olw'ensonga nti waliwo ebimu ku ebyo ebisobola okugivaamu. In the courts we can achieve something. All the judges ruled against Mbabazi when he went, but they ordered some things to be done. And those are important things they ordered also, if they could be done. So every avenue has something it helps. Even though it doesn't take you to the ultimate point where you want, it helps. So let's not weaken those who are going to court. Mu nsinkano y'emu mwetabiddwamu omukulembeze w'ekibiina kya FDC Patrick Oboya Muliati ng'era ono yakikwatira bendera mu kulonda kwa bonna. Ono nno ayogedde mu kkuba ebituli mu buwanguzi bwa Mwami Dr. Museveni era n'ekibiina kya NUP okuddukira mu mbuga z'amateeka.
And so maybe this should be a realization by the international community too, to recognize Mr. Museveni as a dictator. We, as the FDC, will not continue to accept lip service from a community that continues to support areas that improve on Mr. Museveni's ability to oppress the Ugandan. Mu lutalo olw'okujjawo gavumenti eriko mu buyinza eya NRM, Dr. Kiiza Besigye tosanidde muleka mabega anti yeetabye mu kulonda okuwezeeko naddala ku bwa pulezidenti nga n'okukyasembyeyo kwe kwa 2016. Kino nno Patrick Oboya Mulyati naye avuddeyo n'akyogerako ku bannansi abalina endowooza nti yafuusa omuziziko okweggyako Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Dialogue. And knowing that Mr. Museveni is a trickster, there has to be a guarantor to whatever outcome comes out of such a dialogue. So I think Mr. Museveni has to revise our notes again so as to be reminded of what we have put as conditions for any possible dialogue. But while saying this, I think we are not going to jump into any dialogue because there are many unresolved and urgent issues that need to be tackled. Yes, Chigongo, Kurwa, Channel 44, Oreguro.